nawandise statement ku social media zange neŋŋamba actually wechavudde naggula nga bw'ona ogende n'ogulawo internet yo oba Instagram nensanga posts nga 5 okuva mu bayimbi ab'enjawulo ab'e Uganda nga bali mu pushinga show ya Juliana. Neŋŋamba lwaki bano abantu bonna bapushinga show ya Juliana ng'ate ye bw'aba tapushinga zaabwe on all her social medias. Now si attacking Juliana ng'omuntu nedda, but it is okay. Njagala ku spreading love na support eri abayimbi. Bw'oba Waikibenda no postinga Jasmine na postinga Waikibenda, that's the support I want, that's the love I'm looking for. Okitegeera abayimbi bagenda ne bacomplaining ngambo ffe tuzanya nnyo music waba Nigeria ne tukyusaamu era right now the most population eyaba DJ bazanya music we Uganda. So naffe bwenga bwe twakola ogwaffe n'abayimbi nabo bakola ogwabwe, let them support each other. Okitegeera kibi nnyo okulaba nga abayimbi 5-6 bali mugamba bannaye tusupporting ono naye nga ye in return tapostinga mbu tugende tusupporting ono, talina kyateekayo ku social media ze mbu tugende tusupporting ono. MVP abantu abamu bayinza olowooza nti no right now olinga asesaamu kye bayinza okuyita hatred nti ono muyimbi ali prominent aludde mu industry, that means aynako abantu bano boolaba bonna bamupostinga nga yabayamba before gwe kyotasobola kulaba kati mu vicinity yo. Maybe yabayamba before or something like that. Nga bwe nkugambye, I'm not attacking Juliana. Juliana is a queen, she's amazing, she's a princess, music industry agimanyi, she's been there, she's seen the test of time, wamanyi, okitegeera. But my question is, does she push or support you fellow Ugandan artists the way engeri gye bamusupporting? That's the question I'm putting out there. Mwe abali mupushinga ha, it's okay. Bamamba yinza okuba bakikola out of love, which is okay. But what I'm saying is, the way you love somebody must love you back. Okitegeera nze nga Nimrod nange nina abayimbi abankubye naga Nimrod nzanya ku luyimba ne kugamba blood oba toyina sente tokuba simu yange. Reason is because tompagira. So oba tompagira, then pay me to play your music. Nina abayimbi abampagira when I'm sick, when I have shows, even bwe batebasobola kujja, at least bagulayo ko ku tickets naga Nimrod sijja kusobola kujja ku show yo naye ate kangule tickets 10. Okitegeera, that's the support we want. Now MVP, speaking of shows, oli musajja mutegiswa bivulu white party tuziraba kati bwotandika okuteekawo statement zino eziri very provocative ezikatinga through the line, abantu abamu bayinza okulowooza maybe kabadi ngoyina ekivulu ekipya oba nga directly olina omuntu go attacking. Nga bwe nkugambye, I don't have hate for Juliana, I don't have hate for her show. Okitegeera, I'm not even going to her show, I'm going to Bitabuse's concert because that is clarity. Yes, they are the ones who are my friends, they've supported me on all my shows, so chinkakatako okusaba supporting her back. So now you get what I mean. Yes. When you support me, I support you back. You get it? That's the love. That's the gospel genereza ko kuyisaawo. Okitegeera. Now, sina event nze white party yaggwa. White party zensigazza nina ya America mu November ne December ningenda London. Sina kyempisaawo. I am not pregnant. I am not pushing anything. I'm not a musician. I'm not pushing a show. But I'm just trying to tell musicians, Juliana w'amaanyi. Yandibadde na president kati nga yatu representinga okitegeera oba nga ali kakiiko k'abadvisor as a princess, as a star in the music industry. Yandibadde ya advisinga bano abawala banne banaye wano tukole bwe tuti oba nga balinayo show. How many shows have you seen her go to? Now, speaking of that very thing that Juliana w'amaanyi yalibadde nga oba kyekyokulabirako ekyabalala. Now, it brings me to the point. Tulaba abayimbi kyaliwo ke mabega ne kati kiwe kiringa abayimbi abanene oba abali badde bayambagana balina event enene on the same day. What could we do to avoid that crash? Kubanga era kyekivamu ne kati kirungi nnyo nakyo kireese Bitabuse bagenda ne bateekayo olunaku lwabwe. As a prominent person, legendary, the star that she is, why really did she have to put on the same day as the Bitabuse? These are young boys trying to make it in life, in future, like her.
okitegera yandibadde naye actually agamba bannanga abantu tugende ku Bitabuse concert naye yateekawo show on the same day as these boys. Olinga agamba yatabalaze kyakola. Atabalaze kyakola. Nze nandyagadde okugenda ku shows meka ezebbiri. Okigere nandyagadde ngende wa Bitabuse male ngendeko ne ku show ya Juliana. But the fact that yateekako ne show ku lunaku lwe lumu ne bana abalenzi kitegeeza nkukola. Okigera love eyo gye njagala tukole. Bwogende wa Misach n'omugaba papa ninayo show mpaka ku venue yo. Misach akuwa venue papa's sport ya bwerere. Okigera babebe kulu tubalabye ku show z'abayimbi banne bakamiliyoni basupportinze bane basupportinze. Who are you not to support the music industry ategwe jolimu as a female legendary artist? Yes. So that's the love I'm trying to preach. I'm not saying don't go to Juliana's show. Go support her. Do everything you want. Namwe abayimbi abamuposting amuposting nze sibalinaako buzibu, but at the end of the day mukimanye mbu naye tajja posting. Okay, sijja kwongerezaawo nnyawo naye tuli basanyufu nti ebigambo byo tobirya. Era tuli basanyufu nti ebigambo byo tobiruma. Bamuyita MVP. DJ Ekasa single wakabi DJ Nimrod. Ekigambo ekisembayo kye nali agadde obuulire abayimbi naddala abali prominent abaludde mu industry nga tubasuubira okuba ekyokulabirako. What message directly okwongereza kweri gye watadde ku social media gy'oyinza okwongerezako ku national television? Kyenjagala is abayimbi first of all abali legendary. Let them also support bana bato. Okitegeera abajja. We see that in Nigeria. Yes, we see that in Nigeria. That's why we are even complaining about Nigerians. They support each other. Okitegeera. If you can't go to say Spicy Diana's show, at least give her a call or post for her on social media and tell your fans to go and meet with her fans so that bwachikuba show ye sending out fa baba baselinze out nga bannayuganda. Okitegeera dates nyingi nnyo kalenda oli bw'aba ataddeyo date ye gwe ng'omuyimbi omukulu oba ali legendary lwaki oba omunyigiriza omwana omuto ng'ate ennaku nyingi nawe osobola coming up with your own date and you put it there. Thirdly, support these artists. You don't need to go to their shows. Support them, post them ko, buy some tickets for them. Balagembo fe abakulu. Okigera baba Geoffrey Rutaya babikola. Bebe kulu Chameleon yabadde ku show aberanga ku shows affe nga ba DJ. So let's support each other. I am in a push for support and love for our Ugandan music, our Ugandan shows, and the Ugandan industry. I am not against any artist. No, I have utmost love for every artist in Uganda, but let's support each other. When posting, uncle posting, show me some love. Tell people to come and show me some love. But binebyo kwe kuba no nkokola. Ani yeguya munne. Nedda abera abagenda ku show ye bagendeyo nze sigendayo ngenda kuwagira ba Bitabuse ku Friday ku Freedom City.